People power. Oh yeah. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira candidate waffe wa president wa Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okumusaasira ebizibu kati byalimu era byayitamu n'okumugamba nti tali yekka agume tetugenda kussa mukono okutuusa ng'eddembe lye ery'obwebange ery'okwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda n'awangu nga limuweereddwa nga ssemateeka bw'agamba. Wenjogerera okubeera nga omuntu alina okunoonya obululu ali mu kkomera olwaleero abadde wakubeera wano mu Masaka ng'anoonya obululu obumutuusa ku ntebe y'eggwanga naye tetunaba kumulaba. Kye tusinga okulaba kati tulaba ebimotoka ebya poliisi bikuba tiyaggaasi, abasirikale abanyiivu bakwata abantu baffe babaggalidde. Ekyo si kikolwa kiraga nti waliwo okulonda okugenda maaso. Kino ekikolwa kiraga nti okulonda baakugjawo era buli muntu yenna ayogera ebikwata ku kulonda bamukwata bukwasi ne bamuggalira. Tetugenda koowa, ffe tugenda kunoonya obululu obwa Kyagulanyi ne baba bamuganya ogunoonya. Ffe tugenda kweyongera, ffe tugenda kuyimiriza kampeyini ezaffe eza palamenti kati tukube ezize ezinoonya obululu bwe ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Bwe banaamuteera twagala abeere nga bwolaba enjovu egudde mu kataba n'obuzzi bwonna bwonna obubaddewo nebusaanyaawo, era tusuubira nti eyo gyali tusaba bulamu bubeere nga weebuli. Kino kiraga kye babadde bayita demokrasi mu Uganda oba demokrasiya nti tekiriiwo. Ezo olutuufu bakiyita demokradula oba dictabulanda, aba Mexico bagiyita apatura democratica. Simanyi kikwatiddwa kubanga tuli mu ddembe eryaffe tukkirizibwa okwenyigira mu kulonda. Bino bitegeeza ki mu ggwanga? Eddembe ly'omuntu lityoboddwa. Ono kutyoboola ddembe lyaffe. Eddembe lyaffe terigenda kutyoboola.